Leader wa gavumenti mu musango gwa Kalebule, omusumba w'ekkanisa ya Miracle Center Robert Kayanja mwavunaanirwa akolokose nnyo bapulida banne ab'oludda oluwawaabirwa olw'okwebulankanyanga n'okwebuzaabuza n'okulemererwa okuleeta obujulizi bwabwe mu musango guno. Kati ennaku 66 bukya kkooti ebalagira kubaleeta. Jonathan Muwaganya yakukulumidde banne mu lutuula lwa kkooti e Mengo. Kinajjukirwa nti mu Desemba w'omwaka oguwedde omulamuzi wa kkooti y'e Nateete Adams Byalugaba yasala nti oludda oluwawaabirwa lwalina omusango ogw'okwewozaako era bw'atonalagira oludda olwo lukuŋŋaanye obujulizi bwonna bwe lulina lutandika okwewozaako nga February 26 terunnayita. Oluvannyuma lw'okutuula olwaleero bapulida babawaabirwa nga bakulembeddwa mu Humphrey Mwesigye bategeezezza omulamuzi nti si beeteefuteefu kuleeta bujulizi okuggyako ng'omu ku bawawaabirwa Regan Ssentongo aweereddwa essimu ye bo gye balumiriza nti omuli obujulizi obukkaatiriza bye bagenda okwogerako era bw'atyo n'asaba omusango guno gwongerweyo. Omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya amwambalidde n'amutegeeza nga bwe baaweebwa ekiseera ekimala kya nnaku 66 batandise kuleeta byekwaso okusobola okukandaaliriza omusango guno. Muwaganya agamba nti essimu baamala dda okugijjamu obujulizi obwetaagisa era oludda oluwawaabirwa ne luweebwako kopi y'obujulizi. Kyokka pulida Tumwesigye n'amwambalira nti ebyo ebyaggyibwamu byebyo bo bye bawulira bye baagala so si bo ng'oludda oluwawaabirwa bye beetaaga. Bapulida banne abaseeko obukwakkulizo nga bawe essimu eno omubadde okugikeberera mu kkooti ate n'obutakozesa yintaneeti kubanga bino byonna bitaataaganya obujulizi. Kkooti oluvannyuma eragidde Ssentongo aweebwe essimu ye aggyemu obujulizi bw'ayagala wakati mu by'okwerinda era bakira byonna bikolebwa ng'omulamuzi yennyini naye alaba. Omukugu wa kkooti mu bya tekinologiya ayitiddwa essimu n'eggyibwamu obujulizi obwetaagisa era ne bwokebwa ku mpapula ne buweebwa enjuyi zombi. Omusango ne gwongezebwayo okutuuka nga Maachi 28 omwaka 2025 obujulizi buno lwe bunaaleetebwa. Abawaabirwa omwenda abavunaanibwa mu musango guno kuliko Regan Ssentongo, Peter Serugo, Alex Wakamara, Labib Khalifa, Moses Tumwine, Martin Kagolo, Agre Kanene, Israel Waswa ne Jamil Mwanda. Era nga bano bavunaanibwa omusango gw'okulumba ekkanisa y'omusumba Kayanja nga Septemba 17, 2021 ne bamwogerako ebya Kalebule nti baliko ssente ze bamubanja olw'okubakolako ebikolwa ebya Sodoma.